Gatemunajaganya nnyo ku lwa diguli ya bufere musooke mukwatemu. Mwami Bobi Wine atunnyonnyola ekyamugobya ku Harvard University mu America gye yatugamba nti akola diguli ye mateeka. Asooka atunnyonnyola awo. Bino ebya Cavendish tugenda kujja luvannyuma kuba ebya Uganda buli kimu kisoboka. Naye nze ku records ze nnina ne information gye nnina baamukwata akukuta n'omuyizi ng'amutuulira ebibuuzo ne bamugoba. Kyovola bakugamba nti mu Uganda temuli system ekola. Amateeka akugamba yagakoledde mu Uganda ali mu struggle naye asobodde okuconcentratinga n'ayita amateeka mu Uganda. Nze nkimanyi mu abasomyeko ne mugenda ku university mu bino mubimanyi. Kasitoba ng'olinamu essente kosi wakaba mukola ne lekikyala makisa akuwaza ssente. Ebyo mubimanyi n'abaana abawala mumanyi ekibayisaawo. So kano temulabanga mawulire. Kati question yaffe eri wano. Kuba mukulu ono yatunnyonnyolako nti ali ku Harvard akola lo diguli mateeka. Naye bangi mwenna temwategeera yaseeseetuka ye ate atajje mu Uganda. Mu struggle mu Uganda bleeding ate na concentrating n'akola amateeka. Ekyo mwenna temwandyebuuziza kye kyamugobya ku Harvard. Ye yasasula ne tuition owa semester number. Kye kyamugobyayo. Baamugoba tayinza na kulinnya ku boundaries za Harvard mu America. Kumukwata na muyizi ng'akukuta naye amuwadde omusimbi bribe. Ng'amuwadde omusimbi omuyitirivu amutuulire empapula amutuulire ebigezo era omukulu ne bamugoba. Kwe kujja wanafune kanve isimanyika Cavendish. Kati so tetwewuunya bino ebya Uganda. Even a fool can hold a master degree, can hold a diploma, can hold a bachelor's. Wano wosanga badokita nga tamanyi kukuba mpiso. Kati tugenda kwewuunya nnyo kubana lawyer atamanyi buyeekera. Lawyer alonda leader of opposition ate nakugamba nti ye president wa Uganda. Kati tukigenda kutwewuunyisa eno Uganda gye tulina badokita nga tamanyi nawe bakwata mpiso. Kati tukigenda kutwewuunyisa kubana lawyer atamanyi physical policy. Kutwewuunyisa nnyo ebyawano bisoboka kasitoba amu n'akantu mu nsawo. Omukulu oyo tayinza kutuwa attendance list ye. Tayinza kutuwa attendance records. Era singa batuwane ku mpapula ezajjuza ebibuuzo ojja kulabanga emikono gyawukana nnyo n'egigye. Nze ekyo nkimanyi nti guno muzannyo. Kubanga ku Harvard bamusenza kati era kataba mukwate. Bobi Wine bali bagenda ku arrestingira mu America. Conspiracy and bribe bakutuulira ebibuuzo. Kubanza nkimanyi omutwe gwo teguyinza kuyita mateeka. Nenga congratulations fete tukiinaako buzibu Uganda twagimanyira. Sigwero oyo agenda okusooka eyeyito muyeekera nga tolina wadde akasaale. Siyekwe wano tulina ne badokita nga tamanyi kuba mpiso byebyo bya Uganda twabimanyira. Tamuyomba nnyo omusajja mumubuuze gye yasooka okutugamba ku Harvard gye yali akolera law gye yali akola degree byabaki. Bwemba temusobola kumubuuza then temundeekanira. Wama yagala okugenda ebweru ku noti 7 noti nkaga 7 sente zo ziteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Beetaaga abawala n'abalenzi kukola mu ggwanga lya Kuwait. Salary $1.5 abakirina, $2 bawaita ne bawaitress mujje interviews zigenda mu maaso. Ino kubanga oli myaka 21 paka ku myaka 38 bakusuza bakulisa atera bakujjanjaba. Kunoti 7 aja kuba bafuna buterevu abastafe ba Uganda Limited akasente koko noteekamu nga visa ekuli mu ngalo. Naye nga congratulations my brother nze manyi nti obufere wano buyisaawo mangu era bwoba muna akasente ebintu bigwa mangu nebyakulemerera ku Harvard. Ekyo nkimanyi. Zaya akatambi nebiwannyonnyola bana Uganda nebifaananyi byatulaga nti oli mu classroom ku Harvard. You man, they are going to arrest you. Kusoka bambe kutegeza abantu abazima inbox yange. I have more than 50 people texting asking for numbers of those people who helped those people in the stories. Mwina ekintu kye mwera bidenti kino ekintu zebenda ntandika okunyumya emboozi natandika mboozi yange nze bennalaba mikolo nembaga nze nganzi then nenyumyako n'abalala bibalaba abanyumiza so people picked interest natandika okunyumiza ebizibu bye bayita mugere mwalabanga comments abantu baziwandiikaawo so literally bana abantu tebalina kye bayisaawo tebalina kye banoonya abantu mupandikidde messages ennaku n'ogisoma n'ogamba nyamba connecting ko n'omuntu I can't do that kurensonga n'oli ampeereza tanangambako munnange connecting and even if they ask me to I can't kulwachi kubanga sagala kufuuka wakati wa middle person wakati awo I don't want to be that ate nekirabambi abantu tebana bingambako oli just akusindikira message nakunyumiza olugero lwenga we lwatambule kyovola bankugamba nti nno n'amannya ge boogereramu nze sigoogera ngattamu mannya malala so that I make it normal because era bw'ata kunyumiza nti nno ya nafuna obuyambi okuva ewagundu gya kubuuza yawona kati bakiteekamu mu mboozi kubeera mbi babuuza naye nga sibabuuza papa sirimbu kujja wano tusindika abantu bagende eyo nedda
Bashala banange sagala munyigire kama inbox temujireta mu mboze zo manyi mwine bizibu bya mwe mulumwa in one way or the other, but I cannot help. So anakwata namba ya muntu nenji wayo really si kintu kya buvunanyizibwa nti munayigo wampadde nembozi abantu baabo how mutufu gwe ne wobeera gwotandika oti. So nedda bakwano mbasaba muntegeere. Yeah, so besides that mkyalo ono yansindikidde message njagala kugibasomera. Mkyala nsubuga wano osibye otya mkyala Fifi. Help me hide my identity. Nze bampita dash linnya lya Kisiraamu tumuwaani Aisha. Ba Aisha tebagwa mbizibu. Ne bananyini manya muyomba nnyo mu comment section bannaye kati ye ngenda lekerawo bawo olugambo nze mbabuli. Naye tumuyite ba Aisha. Agambye Aisha naye story yange okugikuwa nsinzidde ku mboozi y'aba single mothers ebadde etambula n'empulira ennaku ng'abantu abamu boogera ebintu ndowooza lwa butamanya oba kuba tayitangako mu kintu. Fifi nze nnoonyeza omwana mu bulamu bwange omulamu naye ambuze. Nze nafuna olubuto lwange olwasooka ne nfuna miscarriage ku myezi 7 naye nali sinafumbirwa. We lwavaamu nenkivaako nentambuza obulamu, but wayitawo ebbanga nenfumbirwa omwami wange munnange namusanga n'omwana we nansaba mbeere naye, whereby I had no option and I had no problem by the way olwekyo nga nange tubeerawo nga nfuna lubuto era nalwo nga luvaamu ku myezi 7 nga ntandika okweraliikirira nga bw'omanyi, then nga nnoonya ku ddagala. Nentandika okunywa ku ddagala egganda nga bwe ngenda ne mu basawo, naye embuto ezo zonna we zaavaamu nga mpisibwa bubi nnyo. Embuto zamuvaamu nga ayisibwa bubi kubanga bwe bansiibulanga okuva mu ddwaliro nga ntuuka ewaka after like 2 weeks nga ate nvaamu omusaayi omuyitirivu ennyo from nowhere. Fifi naddamu nenfuna olubuto olwakusatu nga lwo eno siginyumya ngisome busomye nga bwe yagiwandiise kozi siina bwe nginyumya. Naddamu nenfuna olubuto olwokusatu nga lwo lukula era nga lwo lukula era nga nzaala bulungi. Baali bagenda kunsiibula enkeera ate nentabuka nenvaamu omusaayi era muyitirivu nga bampa bed rest nga batandika kunoonya buzibu bwe buva nga nabo ekyamazima babubulwa kyokka ne batandika kubuuza maama kuba batandika bibuuzanga maama kuba nabeera bubi nnyo ku mulungi ogwo to the extent nti nze nagenda okuddamu okutegeera nga wayiseewo ennaku 4 nga n'abasawo batumye omusaayi. Fifi maama n'atabuka n'abagamba nti bamuwandiikire ebbaluwa tweyongereyo e Kampala kuba twali mu Mulago w'e Masaka. Ne bawoza omusawo ne bagamba omusawo agamba muwe ssente naye mubawe ssente ez'okubawa omusaayi baleme kubatwala mu kibuga ne baziwaayo ne bamuteekako 7 units ku mitwalo 5 egyo n'afuna omusaayi. Fifi kyokka ekyennaku nze we natereeramukko omwana wange yali waali bulungi nnyo olwo nga tugenda kuweza wiiki abasawo ne baŋŋamba muwe ebbeere. Fifi omwana olwayonka ku bbeere lyange n'afuna olumbe olw'amaanyi naye ne bamuteekako ebbomba z'omusaayi 4 in 3 days era teyasimattuka. Ne muziika nensooka ntambulako nga weneebuuza ne ku basawo naye nga nabo bakanya kumbuuza buzibu ki kwe buva era nenziramu nenfuna embuto ezaasembayo 2 nazo ne zivaamu ku myezi 5. Kati Fifi nze ekyamazima essuubi ly'okufuna omwana nabivaako nabyesonyiwa, naye kati oyinza okusanga omuntu ng'anoonya omukazi atazaalangako. Nze nno sirina mwana omuntu ajja okusanga ng'ali kasome kano kati agambye oyinza okusanga omuntu ng'anoonya omukazi atazaalangako. Nze nno sirina mwana omuntu ajja kunsanga nga talina kyammanyiiko mugambe sirina mwana naye ate ng'ekyamazima atutte alina omwana asinga atutte nze oluusi. Olw'ensonga embeera yange gye ndimu nti yesi simulina naye ate sirimufuna. Siyinza kuwagira muntu kutwala muntu atalina mwana, kuleka muntu alina mwana n'atwala omuntu alina ebizibu ng'ebyange.
bambi natekako bimoji obuseka nawanika nagamba nze byendabidde mu kuzaala seegomba kuddamu kusitula mwana nze fifi nekyawa ebyaddala era neebaza Allah nti ate abaana mbaagala nnyo naye nze ng'omuntu nina obukyayi mu nze neebuuza bingi nga sirina ansa kuba nze osanga neewaaba brother wange ng'agenda kuwasa omukazi ayise mu byempiseemu siyinza muwagira muwasa era mugamba twale yazaalako oliko oyo ow'ebizibu ebinfaanana wadde talina mwana kubanga nange mwennyini bwe neesanga nga mbadde musajja nnyinza obuteewasa n'ateekawo bwimoji obuseka bambi n'agamba olowooza atutte single mother tasinga kale nno omuntu okunenya single mother yalirowoozezangamu eriyo ffe abagamba waakiri n'alibadde single mother bannange mbisome bambi mu message ya mukyalo ono mpanvu tandikira wano netukkirira nekoma wano kati nena ate yamulala bannange bakwano ebyokuyiga mu nsi tebiggwayo kati oli yadda kuba single mothers n'avuma n'ajolonga n'ayisamu amaaso I don't want to get emotional. Oh God. Bambi omukazi onakwasize nako omanyi eriyo omuntu aliyo nga alina abaana naye gwe okimanyi nti bwoba olina abaana nga Katonda yakuwa abaana out of the blue olina ebyokwebaliza Katonda bingi nakuwa abaana nga balamu bali mu shape God nga tewagendako kunywa nzaalo simanyi omwana abuze simanya biki mu butuufu you have a lot to thank God for kati wulira mukazi wattu byawandiise yangambye ye ekyawa alinako obusungu munda mu ye kyokka gwe abalina oyinza okuddawo noga bannange nowevuma mukama tulina ebyokwebaliza Katonda bingi nnyo nnyini ddala agambye ye emboozi eginsindikidde ng'agamba abantu balekerawo okuvuma abasingle mother eriyo ate abaliyo nga yeegomba waakiri abazaala abeere single mother naye nga mukama ate ye teyakimuwa kasweeti mutuufu tulina ebyokwebaliza Katonda bingi. Sometimes I look at my kids nengamba mukama nzaani nze nsingayo obutuukirivu mu nsi nze nsingayo ki nti nedda kati nzaani nga ddala kisa kya Katonda nempisa emikono mu maaso ne mwebaza so muganda wange nnyongera obajjukiza ebintu bino byensoma tebiriiko ndagiriro yasoma yagendako wano just stories ffenna tugigiremu naye no tufunyemu ekyokuyiga